kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka nze mumpende nnyo kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka afudde akyuka n'enjuma obadde osula ebeera etiibwa ne bwe wayanjula ewaabwe mugati w'empeta ofa akunaabira eddagala ogaana okudda paka kizudde bw'ofa okyuka abadde takwagaliza osanga akaaba wamaze nakizudde bw'ofa okyuka abadde takwagaliza abaakaaba ze pulezenta kyenkusaba kubira akayimba kenyimbye sobola okufunanga emirimu noonyeemu akasente kennaaya okusinga oddukuba lwenfudde nga ne bonna nga tekikyajjamba mwaba ebitundu gyenkolera nze bonjalireewo okusula obeera ompadde lwaki ompaana bwe nnyimba nga ne bwensiba ekikaali mu lujja lwogaana yigawo mulabeerebe mumpende nnyo kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka ebyange mubimpe gati singa nali manyi mukama gye yali asula nti bwasula kasangati alegedde kulayini mubuuza mbulira engeri gyakola ebintu bye engeri gye tusuubira gy'alina okubikola sigenda babirambika ebintu bizibuzibu tonsekerera naawe olina ebikusuubulwa omuntu gwe tusuubira eyandibadde binojjo ng'ensinga emuyitaba osanga ku kagaali kyobanga kutusuubira yani abawala bangi besimbye kubona bulungi bali mu mpaka osanga bavuganya naye terina lulungi bwe nalinda bintono yakubituukaga ebintu bizibugula yandibadde mu bibiri nga yawulira ababowa naye omusanga akuntamya obuugi nga yebbikabwakubaomwangale kale otunula n'osolerwa ne bwewunya entegeka za mukama atwala yiga ow'omugaso n'atulekera abalya tusanse okulaba producer Smart esaba nange nsanyusa okubanga onoonyezaako muganda nge tubulanganye omukulu ono gwe bayita Mubiru Smart okuva mu Smart Studio ennyimba ezo n'endala nnyingi nnyo ya jazz azikola abaproducer no tutera okubabuusa amaaso sikutera tubuusibwa amaaso netussa nnyo kusitira ku luyimba ne kulonki osanga producer omu lumu naliko ku kivulu ekimu nga producer yakola oluyimba bamuganya okuyingira togenda wano nyina omwimbi gweta Buyondo Edris nga Bufumba Award ku mulyango namala kumukubira okuyita ku kalenda ku mulyango mukamange baŋŋanyi kyava bagamba nti ate munnange oyo yasibikkuba olw'eggwanga abantu bayomba ekisinga okunsanyusa naye wampitako nakuyitako ne bweba mmere awaasi n'asaanika n'afumba ajjudde gwe beebaza ofumye nnyo maama naye nga si naye ekyo twakimanya kubanga ojja n'otunula nti mu music okuyimba kyekintu ekisembayo kuba ekitono nnyo mu music waliyo eddoboozi waliyo okuyiiya waliyo omulamwa waliyo production waliyo okuteekateeka omuyimbi kati okuyimba byonna biba byawedde dda biri ebigumu erimu musingi tuba twavuddeyo kivuga nti ndugga omuyimbi yuno ojja musanga tumuliko nga 7 kuliko omugenzi ga promoter Mubiru Smart producer kuliko yamuleeta e Kampala okitegedde naye nga ffenna tuli mugongo gwa ndugga omu ffe tutembeeta muyimbi agende maaso. Okay, Mubiru, omukulu mu mbazi ye gy'atuwadde atugambye nti Musumba Yiga yolide ali yagenda okujja okumumanya ng'olide mukwano gwo. Tuva tuzaala owa mu byalo kimu biri waffe. Ova ku ekyo emikono gye tuze tuyitamu bw'onoonya music bwe tujja tunoonya line ya music bw'atambula tuyina jjajja gwe bayita omugenzi Livingstone Kasozi Yiga gye yayita ewakasozi ate abayita ewakasozi abamu nange mu mikono gyabwe mwe nayita kati kizibu nnyo omwana wo nga nze muganda wo okunyumya emboozi n'atanyumya ku nze taata wo omuto era abeera amiwe taata omuto abeera nanfe abiri naye tetumulabangako kati bw'ate ne tujja nga ffenna tuli mu music ffe twemanya mangu nga tannaba nakufuuka musumba ng'ayimba nga tumumanyidde kuba basinkana ne Bawalukaga
tutambudde oliga twaberanga namasuba akasozi mulwadde ne basinkana omusajja ne banyumya ebyabwe ne mwawukana n'akulaba n'omulaba kati paka eno yonna naye kati weyatuuka eno nga azze okuyamba teyajja kuyamba bayimbi yajja kugatta taffaali ku Uganda ng'ayitira mu music yensonga lwaki teyafuna muyimbi aliddeko nti amuleeta akoleeza oyo yafunanga babe bato n'abajjayo nagamba akaana kano kena eddoboozi ddungi singa nkawandiikira olulimi tubadde tubeera muno infact ne bwe yagenda okugenda nga muze ku kitabo yava wano olwaleero enkya ngamba oluyimba olwo lugire ono tewulirizaamu ojja kuba ombuulira oba mulimu kyokyusizaamu ngero mukubya nga baŋŋamba musumba bamutute ku kitabo twali muno kiro okitegedde kati music waffe tuzze tumutambuza nga tuli bumu era revival band ebadde ebangamu ebivulu era mwe twavumbulira ono ndugga ndi tumuteeke mu studio bo tebandaba twali mabega neyiga ku Baati Valley ng'ali mu jakiti ye nettopi nange mwendi nejjuma balunywa nga tuli mabega eyo enkera ekivulu bwe kiggwataaga kati kyo yabadde eta waliwo omwana awo yayimbye nadde simufuddeeko yazze agamba simanyi muntu akubuuza obeera wa mbeera Kampala okolerewa Kampala osola Kampala bwamuleeta mutwale alinyeeza ekawaala omutwale wayiga abize namugamba omulenzi oyo nno ndabye asobola okuyimba lwakuba nazze simumanyi kyafa agamba ate nayina oluyimba awo lweyayimbyemu nga tuli mu practice awo nagamba kale tugenda kujja mu studio yakuba kiro ssaawa 2 tujja mu studio ekiro nali sinazawo smart studios ebiseera bwe nakolera agundi okuza olwaki weewa nabiseeko katonotono awo netugenda mu dream tukola oluyimba luyasookerako ndugayimba ki ebintu bizibu ate nga olwo lwa Baati Valley baluyitabaako abadde asinga okwagala mu nnyimba zange naye era ngenda anti ennyimba zinsukkako oba oyiya luno ate n'ofuna olulala naye nga luli twaluwandiika babiri naye bwolutuwaamuka akagambo ako kenjogedde nze kennakwata nakola omundu ng'okayimba okampeemu mujja kufiirwa bingi nnyo bwe mutakomya emisejja agenda mujja kufiirwa bingi nnyo bwe mutakomya emisejja agenda nga mwenyumyanyumya kwana mingi weesige mitono olina okimanya abantu twajjuladde emyoyo emibi kababeere banno b'okola nabo tobeemalizaayo emyoyo gyabo gendowooza kababeere banno b'osoma nabo tobeemalizaayo emyoyo gyabo gendowooza n'omuntu okukubuuza bw'osula mugambe Kampala okolera luddawa omugamba Kampala omwana wo asomerawa fudde mu Kampala osula mu zooni ki mugambe Kampala bw'olaba alemeddeko mukwate ku mukono mugambe jamu nkulambuze mutwale kawaala mulage ekyaki yayiga omugambe weewana ewali emirimu gy'enkola era wensula akali bw'aba wagguloga agenda abisimba ewabizaayo bimuddire akajanja kalimu kale nalulaba kusha omulundi ogwo neekwata ekyo kati badde sinankulaakyagawanya senkubo ne tupe mwalina bakayimbira najjanga nenyambala muziika kati nga bwe mmala okuzanya nengenda nyambala nenyimba nekabuuza muzeeyi akazeeyi ako kavanga wa kati bamala kusiba ssente yiga n'asiba 5 ne bali ne basiba nti yoyo ndi si yoyo kakati ebiseera bisinga olaba ekintu ekyo nduga kyayogedde era byebimu ku bintu ebitawaanya industrial music nti abayimbi ab'omugaso oba abaaliwanisa industrial group ku 10 babemanyeko 10 kati nduga ekyo kyali nti muzannyi muyiiya kuba twali tukola oluyimba luno obukugu buli bwayina byonna yabikoledde wano n'ekitabo kikyali wano kikino wano byonna badde agira wano bw'alowooza ekintu agateekayo fooni tugende biri muno kati abo be bantu industry be yeetaaga ate bazimbe ne bannaabwe ekitegedde lwakuba nti omusajja ono omugenzi mukulu yige katonda amumuze mirembe ng'oggyeko gye nvudde waffe naye nti tubadde twemanyi nga mmanyi kyasobola ng'amanyi kyensobola abadde nze namuwa ranka era toyinza kusingana kifaananyi nga ntudde naye wadde mbadde mulaba emirundi mingi nti mu music tuba turankinga abadde ku ddaala lya jeno mu music d nti abadde yajjira mu kuyimba yatuuka nagaa kati sikyayimbye kanzaala abayimbi era ennyimba yabadde akubamu gita ezisinga ezo zonna tukoledde ennyimba z'abaana nyingi eza revival band era lumu yakyala ku radio n'agamba mubiri oyo amanyi nnyo ebya revival band gye tugijje naye yali yakyalayo kakati bwe tuzze tuzimba music oyo obukugu bwe n'abussa mu nnyimba ekintu ekyo nange nakimukoppako nange nava entuuma nga nzize kuyimba okomekereza oli mbivuga andi natuuka naye ndaba nga meeting ezituula abayimba
tebalowooza akonya batanafuna manyi kyokka abakubi bivuga balemesa show okubeerawo engamba nyina kuyiga bivuga kati naye naagamba nti kanzaala abayimbi era tojja kugamba nti omuyimbi abadde mu revival band nga namulabako ewalala naye kitali ku ekyo abadde ayisa abayimbi bonna abaazirwanako abo ab'amaanyi n'abawa ne ssente enkalu nagamba nkuguze ngenda kukolera vidiyo zo 10 nzikube ku tv yange yokka namwa ne ku ssente enkalu n'ebizibu twali tubimukaabira nze wanabadde yansuuza flat screen eyawano kuba olaba wano waliwo ABS nga tv tenaba nagenda kumpewo tukola enteekateeka za tv sitikeno n'egifuna n'ebeera wano era abantu bebuuza ngaokola ku derota ate mu studio mulimu ABS konze temujja kubitegeera nnyo okitegeera nti era kyensaba n'abayimbi buli omu anoonye ekkubo musumba lyabadde amukwasiza nga tukola music we tukwatagana era ndugu yanyambye nnyo alina we yayimbe n'agamba nti mbiri smart tusaasire bwe tujja tutugobaganya sijja kubagobaganya munnange tujja ffenna tuli bayimbi lwakuba abasinga tetukwata muzindaalo omanyi omuduumizi w'amagye omukulu takwata mmundu tuli bayimbi kati nze wemba nnyindo bwayimba nze nkuba bukubi mu ngalo nnyimbye okitegedde kubanga nange gita yange eyise mu luyimba obwongo buli buyise okitegedde kati kyetusaba infact omuyimbi atunda media mwe mumutunda naffe wa producer tujjira mu bikooti by'abayimbi muno kati nduga yandeetewo n'antunda voice before nkumanyi twebuuza naye ntunda kiwuute wali olina kutunda nduga nange n'ontundira kati nosomati mwanasika okukunoonyeza wagenda n'okuba akayimba katudde ku nnono akomukulu ono neŋŋamba era akayimba ako by the way nkaagala nnyo kimanyi nabo akayimba ako nali nakola ddali saaki yange n'entandika covers naye kimanyi nti ebisinga twabiwandiikira wano oluyimba olwo oliwanduwira bwe luyina mu mmotoka era oliwemukulayini ate kati tugambe nti aliwaneŋŋaali oluyimba olwaleetera nduga emitabana gy'okuba nti agenda kufuuka omugagga omanyi bbanga tonye mugenda kukola ku mugagga gwe bayitaasa n'enduga ebyaffe byamunda nnyo nemunoonyakaawo ku ŋŋaali oluyimba lunkoledde nnyo nagenda okuyate ataali ena ataali kakati atuyimbiremu katudde kuno n'ebitundu nga ate kirungi nze nkuwadde kisebo iye nze ndugga bamweyana ojja gikyusa omulabye yenze ndugga bamweyana yenze ndugga bamweyana eryasa linnalivaako eryo lyabawarabu nevume yantuuma sami yenoonyereza yagendera ku byabali erinnya Hassan Eblisa mu lwawano kitegeeza zulu omulenzi ayiga ebisu omuwarabu ebiwunya biyita shammi kyokka mutuumana omuwarabu ekikulukuta kiyita jjaliya osoma neswala nga mugatuuma abaana omuwarabu enwala akiyita asumaani kyokka abavubuka bamwewanisa bitafandalewe yebeera shoti ebale nyingi zinero zetwenanika byoni biba bikozesebwa mu kabuyonjo ebikokoomokwa toyireti pepa munange ekisaala abeera kivaku omuntu abakukaagwe bayita saala ate madiina kibeera kibuga mwatu zaituni kabeera kutu nga tonnatuuma mwana linnya lya musuuki webuuze kyeritegeeza ewaabwe sirabanga mwana akaabira linnya zungu mukaabira agaabigabyamu webuki okay esibiko omanyi Smart Studios tujja kunyumya kuno nakuli ekisooka mu bubye ekisooka omulandya gwe gusooka omuti okufuluma ye factory y'abayimbi naddala abaakadongo kano bayimbi bangi nnyo nga musumba badde aleeta abaana bano ng'alina kirowoozo ne layini nnya netubimalira wano obudde tetunulidde ssente tetunudde agenda kukola ki ebiseera ebisinga tuba tuzimba industry tutunuulira nnyo omuntu ayeetaaga obuyambi toyambanga omuntu ateetaaga kumuyamba ono agambe baamuwa miliyoni 2.1 gijo n'aziwa musoma zoba otandikirako ng'omupromotinga yali teetaaga ssente budde obwo yali yeetaaga linnya era ntuusa okufulumya ebintu bizibu ssente pasita yamala nazo okumpi emyaka egi nga buli wansanga ku kyaki nduga ssente zo nzikuwa muzeeyi zakumpromonaye nga ambuuza nasuza enjala katolo yeesigamu ensigo okitegedde ebintu bye katonda abitunuule naddala abantu ng'abo baawa amafuta ag'enjawulo tusingako nange asobola okulaba ndugo n'agamba mu biru nti ndugo ono n'amukolera oluyimba lugenda kutunda kuno ne Bulaaya ate abantu ali mu music ajja kubuuza ani yalukubye bagambe nti mu biru
enenge eggwanga naffe abasomesa baffe tujja tufiirwa abantu ab'enjawulo kati katonda oyo omuntu gwatuggyemu tugambe ndi kadongo kamu bwe kiba kibadde kisaawe ttiimu y'omupiira ebeeramu abazannyi bameka bonna sayidi 11 tufiiriddwa namba 9 si abeera ateeba namba 9 katonda gwajjeemu alina kitu kyabadde akola mu biro nti bapromota b'abayimbi abasinga mu Uganda baba manager zinebuzo baba balagira ku promotinga balaga bokka na babandi okitegeera abakadongo mutabatete babalabanga batali bayimbi naye yiga ye abadde tasosola okitegedde nze ndi musajja ayimba era ng'omuntu akimanyi oli musi naye nga omuntu anyumirwa nnyo olinayimba ebyo bisatu nawemula namuteekamu oyo bino wammanga ku lw'abayimbi naye yiga awumule mirembe afunye omuyimbi abadde afuna omuyimbi ng'ali ku 0 point studio zonna zibadde twazimuwa manyi ffe tuwaayo n'agamba nti mutwala mu smart studio n'akuteerawo bandi singa olimba olukwata bandi oba ku post otandikidde wansi nze nalabako nduga ku revival band wadde teyaliiye nga yaali waggulu oluyimba oli alukutaddemu yataddemu studio yataddemu radio tv lufunye akalango akutadde ku posta ekitegeeza akuwadde platform gwerwana n'abakolera tv enyimba zaabwe zikubwera ku tv era ng'agamba nti olunaku nga ennyimba za revival band bulimba lwa muyimba emirundi egyo omusajja okyetuve nafuna kitwerabidde ye musajja yasooka okukola akalango nakateka kubukedde nga kalango ka muyimbi akavijja ejjingo nga kaluyimba lwo n'ebintu bizibu anti omusajja asobola okusasula ennyonyi avuga omuyimbi ate agenda okukola lonki yandigendera muteeke bulungi noonyeemu sente tegeeza yali tatunoonyamu sente era wakiyimbyeko nti afudde talidde ku ntuyo kati ffe tubadde tulina omumuwa era nze bwe mba seerabidde nga bwe ngane ndi nava ewa Ssegawa mugundi okuddamu okulagana ne Ssegawa kaloleta we yajja ne miliyoni ezi nga Jack Kizito azimuwadde nga angula ngene nkolere ewa Jack Kizito nali siina poloti wadde muluka ne nakwata sente nezissa mu bbaasa nakwata miliyoni nenziteeka mu bbaasa nengenda nenfukamira mu maaso gayiga nga kyaki ekoze bweki ne mugamba muzeeyi weebale kunsabira weebale kunfuula kyendi nenzimuwa era olunaku olwo yabala sente ezo abakyaki banjulira n'agamba mu byana ninamu omwana era olunaku olulala nali ngenda kukola vidiyo y'omuntu w'ettima nenkwata sente ze nali nina nenegayirira wa vidiyo n'atwala bamuyita nabeegayirira nembagamba mutwale zino entono ntwalireko pasita era nze mbadde nsanga pasita nga tudde mu lukiiko n'abantu nemugamba muzeeyi agagwese kamalulaba omusajja wange naavayo nakulaba naddayo n'atuula mente obufunze kitegeeza ki nti nze nja kwogera ku lwa industry si ku lwa Ndugga yekko ba revival band oba ku lwa family ku lwa industry namba 9 bwa omutebi bw'aba avuddemu tusaba Katonda wadde video tebyenkanankana naye atulowoozeeko nga bwe yakola enkyukakyuka ku mulembe ogumu ogwaliwo waliwo omulembe ogwali guze okuzikiriza ensi n'abaako byagamba nti bano basigalire balambize ate omulembe omulala kuba industry bweba efiiriddwa si bakadonkamu bokka bonna ababbandi anti abadde abayita ku kyaki naga alina be yawente bakamenyo gravity nagibayita ne bayimba wali swaba kasumba yamuwente okitegedde amirise ngendo muzeeyi n'amuwa emmotoka mpya abazimbi bamuliddemu abamidia muliddemu aba TV biki abasomesa bamuliddemu abadde alina essomero ye musajja abadde agasa eggwanga lino kyovola abazungu batusinga nti omuntu alina abantu batuuza bwatyo gavumenti emuwa omusaala eba temuwa nti abuliddwa ekyokulya aba awonyezza abantu abandi badde ababbi abaagi n'agaba emirimu ne wano omusajja agabye emirimu tebamusiimye ne bamukekinazaako obusajja okumuvoola bugera ekirala esibifo tuddeko emabega Katonda waliwo tutunulira abantu bano gyenvudde waabwe nga si mulungi ate bo ne bakolera abalala embeera ennungi omuntu eyava mu kyalo nga bamuleese buleesi kuyimba si muyimbi mulungi si mukulu wa ndongo mulungi endongo ebonyaabonya ffe abaagizaalirwamu mulimu okusula ew'omuntu mulimu okusula mu theatre mulimu okukola ki n'abeera mu kidongo ne kigaana kati gurupu gye yajjiramu yesookera ddala era Geoffrey Mukungu eyimba ejjini ly'e Mombasa yajjiramu eyo gurupu eyo beetu emututte bamuwanze agenze
yakolako agenze eyo ati ate yaviiramu eyo saidi zeyo bulemeezi esijja kugendayo nnyo munda n'asooka abeera eyo bwe badda n'addamu ne basabe wakasozi kati onajjayake okitegedde kati omuntu bw'ayaka n'agamba si kino okuyimba kuganye endongo yefulumyako teepa gita emmindi yannemye omukyala bagiyita emmindi yannemye omukyala weeri tewali lulimba lutaliiwo olwakatonda okitegedde azze agambye kaakati nze nnyina waliwo omanyi batugamba fasonge tebagamba nti bw'ozibiriza okulaba amaaso g'omwoyo gaggulira n'olengera ebiri ewala kyeraba mukwali kuba musumba n'agenda n'akola kyaki yali abiwempe yasookera mu kiwuunya ku biwempe yadda mu bibaati wano waggulu paka mu kalina ojjukira we yakolera oluyimba oluli mu mayinja nkwasaani entalo zange ng'atandise okukwatamu ku mitwalo 2 n'agamba ekyange yali music kampita abayimbi bano bayimbe embereko mu vidiyo yaabwe atandise liisa abayimbi bagizaawo amawulire gamukubye avuddeyo asembedde mu kibaati awo ng'ovudde ku malizikiraabu n'ogenda atuziza abagoberezi bazze kubanga bagamba omuti ogubala ebibala ebiwooma teguyita bali omuti ogubala ebibala ebiwooma teguyita bali gwekuumira mu nsiko ekyobutagutema bagwokye mu manda gwekuuma gubala miyembe giwooma abali ne bajja banoonya n'abagoberezi ne bajja bwanoonya abayimbi be ye buli wagira yale kati mpeeza emitwalo 2 kampitemu zeyimatya kakumirizi tuddemu oluyimba lwa Kinyozi bakifuka bugo yandeeta wano bakifuka bugo tuzemu ennyimba muzeyimatya oluyimba muzeyi kakumirizi abayimbi bonna nze Teo Nakayiza nalisimulaba nabawulira nga matende edda tukoze ennyimba ezisoba mu 10 naga mu biru buli gwensindika okola ennyimba tujja kwesootinga olumala nga nyambusa era oyo mukyala w'oku reception abadde ammanyi muwegala musumba yambuka nga gamwana omutwale waggulu wa musumba nemubeereyo nemuziyikayinga n'omusangayo kati bwazze nakati revival band agikoze abayimbi yabaleeta bali abakadde bayite abantu alagireko bano abaana abato nga bwe bakula jukira asooka kuyita Alieti Kirumira yali mu BUD ogwera ku ssimu muzeyi Matiya Kakumirizi najja mpola kati abadde atuuse ku mutindo ogugamba nti tusobola oba oyogera ekisembe twalage nti Uganda yonna efiriddwa investor kyeŋŋambye nti asuubira okuzzawo abadde yatandise oku nga ffenna tukimanyi waffe yayogera naffe ng'abadde asuubira okuzzawo revival oluta covid era kyetubaddeko ebisembe revival ebadde eddawo ennyume twetukola era yanona oluyimba lwange wano yavuga naano mu luyimba lwange lwatudde ku nnono n'atalikirawo kumpita jjajja bamweyana era abadde alwagala nnyo abadde amaze okuzimba abaana abato kyenagambye revival nti twekuŋŋaanye tusobole okuyamba baalese atandise okay ensonga ezo nga bw'oziwulidde omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa uno lwe tusinzidde ye studio esinga okukola ennyimba oba studio ennyimba zonna ezisinga obungi eza revival band n'ezakadongo kamu wano mu ggwanga lyattu Uganda wezikolebwa era omukulu ono smart producer smart mubiru smart nga yazikola kwe batutwengeddwa ku lunaku mu njogera ennyangu twaligambye nti engeri gyadde mu music musumba waffe ye studio gye yasembyeko okuyingiramu n'agenda mu ddwaliro alla gy'ataasobodde ate kumukomyawo mwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa beera bulungi tudda n'ebirala bingi nnyo ebikwata ku musumba weera bwe tuva wano tulaba tunonyako ku nnyimba ze batugambye nti ennyimba ze ziwali kibuye tulaba nga tuzinoonyako tujja kuba nga tuzibawulizaamuko ababadde abagoberezi baffe ate n'okunoonya ku baganda baffe abalala abali mu ssanga lino ze muzukulu wakabajja omugeye Sebunnya beera bulungi weeraba ebire bibewanisa matubirika ababivumbula zekyova olaba nagaana okweraga kuba kimanyi ebintu byenkola byava dda